Kasuku y'omuntu ansanga buli kaseera n'asaba ye ekyetaano yasanga Marcus boyfriend wange ngali mu governor nayagala okubeera ku table nayagala okwenyigawo nayagala okola ki nayagala okubeera awo ng'ayagala ekintu kyayina omuwa ssente naye n'ogenda ku TV kati bibeera bikukwatira waggwe omuntu asiba ku radio ng'ovuma abantu ngamba bibeera bikukwatirako wa okitegera tebikukwatirako wantu wonna mulaninga okwerespecti nga muli basajja abakulu mwakulaakula dda okitegera mwakulaakula dda mulaninga okwerespectinga twagala me if you disrespect me I disrespect you naye omuntu nga Kasuku omuntu gwe natwala Kasuku gamba abantu nze yasooka okutwala ku Serena okuhavinga lunch nga tobeerangayo kwo yalina buffet ndoza n'ebifaananyi biri ku peegi eya Kasuku ate ngenda binoonya n'ogenda n'owalampa omwana omuto ate abayimbi bakyabakuba Kasuku yatandika wano cyberbullying si n'oyo Tina Kasuku yatandika cyberbullying e Kampala. Yes, God's plan is behind this video. Naye omuntu sikuliko Kasuku yasooka okunkubira okunsaba video ya cyberbullying okuinterviewinga ku YouTube channel ye ne mugamba call me on Monday. Kubanga yansaba dda interview amanyiwe kugamba call me on Monday that's a no. No fuleyo mpalana namusanga nga postinze ku video ku WhatsApp status kati Kasuku olwana nange. I'm like your daughter. Okitegere. Munakyusa di industry mwe Bakasuku olowooza nti n'abantu bakumanyi munakyusa di industry. Okola live video n'ogamba abantu nti n'ovuma president mbuno yakoze ki Brian White. N'omuvuma president okitegere. Naye nga Kasuku gwavuma president olowooza n'akuuliza batya ng'osiba ovuma abantu abatalina kye bakola. Industry egenda kukyuka kuffe nze nga Sheila Gashumba ne boyfriend wange oba boyfriend waffe ba Facebook inno industry egenda kukyuka oba mwagadde oba temwagadde me am here to change the industry kati gwe Kasuku toyina kyongamba era kafuko wa NBS nze kusasira kubanga abantu they are not credible okwogera ku cyberbullying kubanga be basinze okutocharinga abantu okutocharinga mwabasinza banayiga abayimbi bakowakowadde abayimbi bakozesa drugs bakozesa cocaine bakozesa enjaga bakozesa buli kimu kubanga mmwe nenga bigenda kutuukawa ate banange nze wonjogerako nga nakuyambako ngenda kujja wano okulangire ekyo kyo nkyogera leero ngenda kyogera enkya oba enidde Kenzi yakukubira kubanga wali oyo olimba oba mboba yakola bikinze sabimanya nakukuba kati lwaki yakukuba gwe nga takubangako bantu balala ne mu demeaning omuntu go demeaning agofuma akola shows akuse n'ebintu byayina kati gobeera ofunira wange oyogedde ku oba koyo muyimbi oba oyogedde ku Sheila Gashumba wensula wakusinga nze life yange nzi 24 life yange je living ku 24 toji living ngako ate ngosinga emyaka ate ngosinga emyaka don't pretend onkubira yagala interview wemba nganyo jikuwa ate tompalampa lwaki mwagala nnyo attention je mutakoledde ebintu mwabikola dda mwagenda ku radio ne muvuma abantu ne bitakola era abantu bamanyi okitegeera omuntu wasanga oyo Kasuku tasobola kumanya nti no ye yakola ku radio ebintu byagaana